amawulire agatandise nga agasaaga ag'olusaagosaago ku Hajji Haruna Mubiru wali emakindi ku H&M ebintu birabika nga biranze. Abanene abaliirayo, ababede abaliirayo, abayimbi abaliirayo, kw'ossa bannamagye n'abakuumaddembe abatula ku restaurant ye miitingi enkambwe, byonna bya lwaleero. Ogenda kutya abantu, ogenda kutya ensi, wabula kantandike bwe nti katono nnyo nkomewo nsumulule. Njagala munnoonyezeeko omuyimbi gwe bayita Mubiru, Kifansalira Haruna Mubiru. Saagala enkyanjogera ekintu mugambe mbuno wira ayogera ebintu. Haruna Mubiru, enamba yange eri +974 33 93 96 39. Haruna Mubiru, Haruna Mubiru, Haruna Mubiru nkunoonya. Wabula bwenna abyogera nga tonnoonyeza tokaaba. Ayaya, ebigambo bimaze okubeera nga biwandagala, bimaze okubeera nga bisomolwa, bimaze okuba nga birinkinga. Kaakati nno bino byatandise nga ebyolusaago, byatandise nga ebyokusaaga, byatandika nga ebyakazanyiriro. Mwenna mujjukira eyasiikula olutalo luno yali omusajja amanyiddwa nga Ssaanya Mujahideen. Kaakati ono ye yavaayo n'akoona ku restaurant eno eya Hajji Haruna Mubiru ng'akakasa ensi nti abaana bonna abaayimbulwa, abo abateekebwako emisango, abaasayiningibwa endagaano, bukya bafuluma mu kkomera babadde emmere ono yagibawa. Era mbu ono yakwata contract ey'okubeera nga abaliisa. Kaakati nno teyakoma ku ekyo, ebigambo ebirala byongedde okubeera nga bizuuka. Ababede abatuula ew'omusajja, abaliirayo okuweebwa obutwa, abayimbi n'abo bonna abatakola na gavumenti, kyokka nga waliwo n'ebyama ku musajja amanyiddwa nga Mulwana toka kwa barabara, Besigye ameingia. Jjukira nti ono yali amanyiddwa nga Mulwana. Kaakati Mulwana yakola restaurant eno nga yeegasse wamu ne Hajji Haruna Mubiru, wadde nga abasinga mulowooza nti restaurant eno yali ya Hajji Haruna Mubiru yekka. Teyali ye yekka, baali bagasse Capital Hajji Haruna Mubiru, era kyova olaba yayitibwa nga H&M, nga H ye ya Haruna ate M ye ya Mulwana. Abasinga mugamba nti H&M Haruna Mubiru, nedda, kiri H Haruna, M Mulwana. Kaakati abasajja bano baagatta Capital ne bakola restaurant eno wali emakindye okumpi ne Pakalasti nga ayambuka wali ku Mitale Barracks. Kaakati nno ebigambo ngenda bikona ku katono nnyo kubanga olunaku olw'enkya ngenda kusumulira akaka, tugenda kusima, tugende munda, nkubulire meeting, nkubulire bayimbi ki b'obadde tosuubira naye nga bano bonna balya mu lulime, balya ne mu luzise, era ng'ezisinga nsolima nkwezenge. Wabula ng'ono ye twali twamutegeera dda kubanga ebikolwa bye byatuuka ne byeyoleka ng'omusajja ono tateŋŋana ne Alien Skin. Kyokka nga Alien Skin ensi yonna emanyi nti ono awalampa, azoleya, era ono alemesa enkyukakyuka. Kakati nno bino byonna ng'obitadde ku mabbali, njagala nnyo mukwano gwange ampuliriza otegeere nti waliwo bwino omulala ate amaze okubeera nga asajjuka ku basajja bano Bassaanya. Ampuliriza n'omukyala Olivia Lutaya kw'ossa abalala abaayimbulwa, byonna ogenda bifuna olunaku olwaleero. Wabula nga waliwo abayeekera aba M23 abamaze okubeera nga beesogga eggwanga Uganda. Kakati nno mulina okubeera nga mubeera bulindala. Jjukira nti bano baafuumulwa mu ggwanga erya Congo. Amagye gali ge nagambako amagwira amakuumaddembe ag'abasajja baceruppe abazungu abagatwala nga nena mugye simufungize. Wabula ekifaananyi kino ky'olaba kya musajja owa M23 era ye musajja y'omu ye wa RDF, gimaleeyo nti Rwanda Defense Forces, nga kitegeeza nti omusajja ono musajja akolera mu magye g'e Rwanda, kyokka nga ate musajja muyeekera, nga kitegeeza butereevu nnyo nti amagye g'e Rwanda ge gali mu ggwanga erya Congo nga geefuula abayeekera. Mwenna mwajjukira nti General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akakasa nti Abanyarwanda bano omuntu yenna anaabalemesa okulwanira eddembe lyabwe ono bajja kufaafagana naye. Kaakati nno ne Uganda yatandika okusongebwamu ennwe nti yandibanga y'emu ku nsi eziwagira abayeekera bano aba M23. Kansooke tukulugute katono nnyo tukirireko eyo tuveeyo ate tukomewo butereevu nnyo oli ebigambo ebirala byetolodde naye ng'omulongo wase omuluutansozi
gwe natambule naye olunaku olwaleero era ono yateekamu amafuta n'ensimbi okufeefeta bino byonna osobole okubeera nga obitegeera mukwano gwange gwe atugoberera kale alina obuzibu bwa buli kala mu ndwadde simbi zikuyita mu ngalo mikisa toyina kaakati nno musajja ono omulongoosa mu Lutansozi ye Kamalabyonna gwe mukooneko bukoonye ennamba yeeyo oba oli Bulaaya oba oli Bunaayira oba oli Bule oba oli Bweya byonna bijja kutereera. Omuntu y'omu yali mu magye ga Rwanda Defence Forces ate era omuntu y'omu ye muyekera wa M23 in fact si muyekera wabula omutujju. Mu bbanga eriyise ery'emabega Muhoozi yennyini yavaayo n'agamba nti abo baganda baabwe tubaleke balwanirira ddembe lyabwe. Kati omuntu wabanga ate ye muyekera ate nga ye mujaasi ate nga amagye ga Rwanda Defence Forces ge gavaayo ne gagamba nti abo bagenda kulwanyisa abayekera ba M23. Kakati njagala ombuulire ono omuntu y'omu yayagala era okwetta yayambadde ekyambalo kino ate era yayagala n'okubeera nga ate yalwanyisa ono mbw ate ali mu kyambalo kyaki kya M23. Kati ono mbw ate ono naye jjukira omuntu asigadde atya y'omu. Frank Kashumba yavaayo n'agamba eggwanga nti bo ebanaabulwa eddembe lyabwe mu ggwanga erya Uganda bajja kuvaawo batandikewo mu 23 batandike otugumbula abantu. Frank Kashumba mwatandika dda ADF yammwe M23 yammwe Burundi era mmwe bamu kati wali njawulo. Ono wa M23 ate era y'omu yali mu magye ga Rwanda yagenda okwettambu yakwata emmundu ate yeekuba essasi akuba essasi adduka ayambala ekyambalo kya M23 limukwate limutte. Awo amagye ga Rwanda gaagali mu kulwanyisa M23. Temutusiriwaza ate nammwe temusukka. Twabagamba tugenda kubambula omu ku omu paka nga mwenna muli ku ttaka tuggyeko akabinja k'abatemu. Okitegedde ekintu ekyo? So Museveni obuzannyo bwammwe bwonna tubumanyi. Abaganda bagamba nti ekita ekitava ku ssengejjero afuuka wankindo. Kaakati nno omusajja agamba nti mwami Museveni obuzannyo bwammwe twamala ne tubutegeera. Jjukira nti omuntu kasitalwawo ennyo mu bukulembeze bw'eggwanga atuuka ekiseera nga takyalina kipya ng'obukodyo bwonna bw'akola yabukolakolamu dda ng'abantu baabutegeera dda era nga byonna ebirimbo by'akola abantu baabitegeera dda nga takyalina kipya kyayinza kubeera ng'alimbalimba bannayuganda oba oli awo okwetolola ensi yonna. Kaakati nno omusajja agamba nti bino byonna ebigenda mu maaso ensi etunudde n'ekisinga okubeera nga kyewuunyisa abasinga okwegaana era abasinga okifunamu bebo bennyininyini boolaba ate abali mu buyinza mu mawanga ageetolodde eggwanga erya Congo. Kaakati nno omusajja Ssaanya tujja kuddayo katono nnyo wuuno abikudde ebyama n'aleeta ebyama ebiziso ddala nti Ssaanya ono okuvaayo okwogera ebigambo bino wandibanga waliwo ensonga enkusike oba oli awo gwe gy'obadde tonnaba kubeera nga olengera. Omusajja agamba nti mwami Kyagulanyi abasajja bano olunaku lwe baafuluma mu kkomera yawandiika n'agamba nti kya ssanyu nnyo bannaffe okufuluma ekkomera kyokka kya nnaku nnyo bannaffe okufuluma ekkomera naye eddembe lyabwe ne libaggyibwako. Ono yasanyuka naye yanyiiga nga kitegeeza nti amangu n'embiro mwami Kyagulanyi yali amaze okulengera ebigenda mu maaso mu basajja bano oba oli awo ne bye baali bolekedde ebizito ddala. Era jjukira nti nakugamba nti bambega okusinziza ku Honorable Derrick Nyeko akiikira abantu b'e Makindye East yavaayo n'atutegeeza n'agamba nti bambega abali mu gavumenti NUP beerina bateevuunya nga nsanafu basinga ne Munyeera obungi. Kakati ono ng'ategeeza nti ne mu magye mwennyini mwebali nga kitegeeza nti ne mu department zonna mu poliisi mu magye mu prisoni mwonna mulimu bambega abegera Nuupu nga buli ekiba kigenda okugenda mu maaso oba oli awo bakitegeerako wadde ng'oluusi baba tebalina kyakikolera era bingi babitebuka bingi oba oli awo ne balima okubeera nga bitebuka. Kakati nno abasajja bano okuyimbulwa baamala okukakibwa okukola endagaano ebalumika ku misango gye bazza naye nga mu mazima amatuufu emisango gino abasajja tebaagikola wabula okusinziira ku bbanga lye baali bamaze mu kkomera baasalawo bakakibwe bakkirize emisango zino nga bamaze okulaba tebakyalina buyambi bwonna eka ne mu kibira nga buli kimu kikoleddwa nga gavumenti ebalemesezza okufuluma. Jjukira nti gavumenti ya General Museveni yamala dda okuba mu kkooti y'ensi yonna
era ng'ekkooti y'ensi yonna yaggulawo dda emisango egisukka mu 100 ku bantu bano. Kaakati nga na bano abaakwatibwa gavumenti eno yali terina ngeri gye bataamu okuva mu kkomero okusinziira ku bbanga lye baali bamazeeyo, kati ng'erina okuteekawo ekijinji kyonna okulaga nti bano baabasibira nsonga era basooke babayimbule. Kujjukira nti gavumenti yali eyagala obbayimbula naye nga terina bwe bayimbula, nga bwe bayimbula nga tebaguddeeko misango. Kikakasa bukakasa ensi kyezeeraba Mwami Kyagulanyi ne opposition bonna bazze boogera nti mu Uganda waliwo okulinyirira eddembe ly'obuntu, okusibira abantu obwereere, okubatulugunya, sinakindi n'okubeera nga bangi battibwa. Kaakati nno baali balina okugulako abantu bano emisango kifuba ddembe n'okubasuubiza ensimbi nga bwe muwulidde nti buli muntu yafuna obukadde 5 okusinziira ku ssaanya basobole okubeera nga bafuluma. Olwo ne gavumenti yejjerere beere nga terina musango, nga n'abasibe bafulumye nabo nga baweddwa eddembe lyabwe wadde kakwakkulizo, naye ng'ebyo mu bufunze byandibanga bijja kukomawo. Kaakati nno tooki enkambwe yino ku nsonga zino ogyewulirireko gw'onombuulira mu komenti ku bigambo bino ebyogeddwa wano. Saanya afuuse saanya afuuse saanya. Naye ffe tuweereza abagezi era ku bantu n'ebeera miliyoni 1 nze nnoonyaamu bagezi. Manyi bwe tukolamu akabondo ba chain tusobola okusikaaba ne tubabuuse tubakubira ettawasa bagamba ndinnyamu ntandise bwenti. Saanya nze nno okumumanya naye simumanyi. Manyi abakumwe mwali temumumanyi. Si buli muntu nti ali mu NUP nti bafuutu soja wali fuutu soja we nawulira. Naye ffe abawangalira e Bulaaya n'abalala bali nga mu byalo Saanya twamulaba ku TV ng'akola ki. Nakulabira Saanya wa yeekalakaasa. Saanya agamba munte munsalire okwagala Kyagulanyi si musango. Ne ngamba bannaye cowboy ono nga fuutu soja ate wa ttabbu nnyo. Ono fuutu soja nga wa ttabbu nnyo. Mukama Katonda wa Isirayiri yaragala mu kkooti. Nakwata akatimba k'omulamuzi ati nakola bw'ati oluba n'anyiga amannyo nga mukambwe nnyo nalaga sigida ng'olabye ne fuutu soja n'abagamba nze munsali ng'olaba ayagala just oba omusalidde emyaka 10 ali ready ogisaavinga olwalaavu gy'alina eya Kyagulanyi. Tuli ffenna ate omulamuzi yaliwanga anuza amuteeka mu kkomera, ne mu kkomera omwo teyaliyo yekka Saanya. Bamutwala n'akabondo akalala k'abafuutu soja ba NUP abawagizi ba Kyagulanyi. Ngira gavumenti bwejja ekola buli kanaku okwabudaputinga abantu ne batwala ne basibako ebisango n'ekutwala bali mu kkomera bakubeyo mu makomera mangi abantu bali eyo abawagizi ba Kyagulanyi bangi. Gwalaba vidiyo eno buli wofune time basabire abawagizi ba Kyagulanyi abasinga bakyaliyo mu nkomyo munnange. Naye kigambibwa nti baawangaalirayo ebbanga erisukka mwaka gumu kwena. Imagine banga nno ddene gumu kwena eribanga ddene. Tuli ffenna kaakati era kigambibwa allegedly ng'omuzungu wagamba nti allegedly nti okuteebwa kwabwe oba eddembe lyabwe okubanga libaddizibwa baali baweera ku ddiiro bakkakwate akaliwa mbu government officials nga mwe muli Balamu full figure naye yafuuka government official n'abalala n'abali abeekusike mbu baalumba abantu bano abasaanya ne gurupu naye bagamba nti oba mwagala okufuluma mukkirize nti we mufuluma mujja kubaako bye mwogera mu ddembe lyammwe ligenda kuba libaddizibwa. Ng'omuntu yenna bw'akuba mutoki ebbanga lyaludde mu kkomera yali bambisa wange etuuse bakabamu bali bamisinga families zaabwe. Olid bali bamisinga ki families zaabwe nga babata mukubata ng'omukulembeze asinga okubeera omugezi nga yakulira mu ghetto wa ku street Bobi Wine Mr. Calculative omubazi yategeera abaana bano ebbanga libaluddeyo olaba batadde babateredde kawaanyi. Bobi Wine yakola posti muddeeyo mugirabe nze nzija neetegereza simala googera. Bobi Wine yakola posti n'agamba kibi nnyo ate era nga kyassanyu okulaba nga bakomulezi baffe abamu bayimbuddwa naye ate kyannaku nti eddembe lyabwe libaddizibwa ku kawaayiro bakkakwate. Okategedde kyali ategeeza nze ng'omugezi nakitegeera yagamba nti asanyuse nnyo okulaba abantu be nga bakomyewo kuba kye yalinga ebbanga lyonna asiiba agamba mumpa abantu bange
nate kyannaku nti bano abafulumye bandi babanjawulo kuba tebabawadde bubi ddembe lyammwe nti mugende mwejjeeredde wabula babagambye muddeeyo mugenda kubaako bye mwogera eddembe lyammwe libaddizibwe nga bafulumye. Bobi Wine kyamunyiiza nnyo naye teyanyiiga nti bakutte eddiiru nziramu, teyanyiiga nti bakutte eddiiru. Mu Amerika nze nzikyangoberera emisango egimu rappers bali mu kuwa enneema nabo. Waliwo rapper gwe bayita Jeffrey, gwe bayita Young Thug. Waliwo ebintu bye nti bakusiba omuntu asobola okupulidinga guilty just ngayagala just omwebbanga ttono nnyo ne wabatayazza musango n'afuluma. So ne kino oba bwe kyali nti Bobi Wine tegamba abantu bano be mbadde nkaayanira baveeyo nga bavaayo. Abantu bano baali bangi si Saanya yekka. Saanya njagala ompulirize video eno mmanyi ogenda kugiraba. Tewali wekka Saanya. Saanya wali ne banno nga mulimu n'abakyala. Naye gwe engeri nakulabanga Haji Muswalibu Musiriini Alhamdulillah owa Sigida yali asinga okwekyanga ennyo nti gwe asinga okwagala Bobi Wine. Gwe nasinga okuteekako essiya ne ngamba omusajja ono kamutwale serious mwesiga fayita. Wannamulako ko mu kooti nga awanjaga nti number 1 fan wa Bobi Wine era yabadde gwe wali osaba n'okusalira. Ne ngamba omusajja ono agenda kukulira akabondo kano konna ng'ekafulumye bajja kukola ekituufu. Katonda nno muzibu omanye ekyatuukawo. Ate Haji Musiriini gwe bayita Saanya gwe nali mmanyi nti ono omusajja muzibu nnyo tamanyi na Al-Shabaab ate yakeera ku makya n'ali enkaafu ng'afulumye. Ekiswaza nti mulimu n'abakazi bw'olabya ddala ng'omukazi ye tasobola na kumanya ssekoko oba kasange olaba munafu nnyo naye Mukama yali oba Allah yali yamuwa kye bayita obwongo obutamujja ku kye bayita ekituufu. Y'omukyalo oyo ennaku zino gwe baasondere Bobi Wine gwatirayo ennamba eya mobile money bamusondere mwerabidde erinnya naye gwe omutegedde omujjukidde omukyalo oyo. Tikyannaku nnyo nti ate mwalimu abakazi n'abantu abalala bo bambi abaasalawo ne bagamba tujja kwogera bye batugambye kwogera kuba olwedde eddembe balituwadde. Kuba we bakuwa eddembe Saanya njagala nkubuulire ng'eddembe lyo limaze okukuddizibwa ng'ofulumya ebweru ky'oyogera kyonna eba kyoyisiyo. Sinnalaba ku video yonna Saanya ng'obadde ku Gun Point. Saanya sinnakulabako konti nno okoze ku statement ky'abasirikale badde basiiba okuva ebaakuta ne bakuyimbula obadde olivinga obulamu ng'omuntu Doni nga byobadde oyogera byonna ngenda kubanga mbigambe ensoba nga mbiddamu nga mbitaayitamu naye tobadde ku Gun Point obadde ne bayita edduuka oba ebulawo ne famire eyo singa obulamu bwe obadde mu matigga kyova olaba ekyogamba nti nno osimanyi bakubidde amasimu nga bakutiisa sikigula era sijja kukigulirako ddala. So obadde ova waka obadde weerigomba ne mukazi wo oba oliseeko olina abakazi 2 oba 3 g'omanyi obadde otambula obulamu bwa bulijjo ng'ova waka kuva ebaakuyimbula. N'obaako ne banno be bakusiba nabo naye nze nina ku example y'omukyalo ono eyasobola okgenda ng'ebaamusiba n'agenda ku kitebe nga obulamu bwe bwali baabustopinga talina mulimu talina baana n'agenda ewa Bobi Wine. Nakati twogerera omukyala alina edduuka likola lye baakunnyonnyodde nti munno kati alina edduuka. Lwaki nze mpakanya byeyogera Saanya bwe watuuka ebweru noyagala oddemu weezimbe omuntu oyo musiba ebbanga eddene atunulira akaseera ne tayimu gy'asubiddwa okulaba nga yeesitula bw'asanga amaka ge nga mukazi we akyalimu njagala kukakasa ebiseera ebisinga mubadde musajja munne abadde akuyamba. Ebiseera ebisinga bamu bwe mubeera mu kkomera abaana bammwe tebasoma so omusajja yenna oba omuntu yenna waasibwa waliwo ebintu bya luzinga mu tayimu eyo watesobola kuddizibwawo. Tuli ffenna kati baakulabudde nti waliwo omukyala NUP gwe yasondera edduuka ye yateredde naye gwe waliwo abaakugamba nti tugenda kuwa ssente baako by'oyogera nga munnanga otandika okwogera biki bw'otandika okwogera biwoyogera ebimu ze tebyanjigula nnyo kabina nti ennyo mbeera. Nsonga za ggwanga tulina okubeera nga tuzitabaala zonna tuzitalaage osobole okubeera ng'ozitegeera ebigenda mu maaso mu nsi yo obeere ng'oba oliawo naawe tolekebwa mabega byonna ng'obitegedde. Kaakati nno ebyo ng'obitadde ku mabbali omusajja avuddeyo n'ensonga n'annyonnyola lwaki endowooza ye eri bw'etyo wabula nga naawe oli wa ddembe okubeera n'endowooza yo oba oliawo mu komenti oba ogisirikira oba okubeera nga mukwano gwange naawe baako woogifulumiza. Kaakati nno omusajja eyaliwo nga Nagagga Brian White mwenna mujjukira omusajja ono eyaparedinga nga ssente ezaamuweebwa nga state
okuziraga abavubuka n'okubajja ku mulamwa kaakati olwo n'okubajja ku Bobi Wine Kyagulanyi basobole okubeera nga bakkiriza mu Brian White ono eyeefuula ng'omugagga naye nga mwavu mponga byoya musajja wattu naye talina kyalina ensimbi baamuwanga mpe n'okubeera nga baamuteekangawo asobole okubeera nga diversion okubeera nga akawunta fearing oba nga agasimbagana oba nga asika audience emu kubandibadde ku Kyagulanyi asobole okubeera nga agitwala oba okitegedde kwegamba ono yateekebwawo okubeera nga naye asitula ettutumu okubeera nga naye ateekawo embeera ateekawo akacyankalano ateekawo okubuzaabuza ateekawo ekisinde eky'abavubuka basobole okubeera nga oba oliawo Bobi Wine abandibadde bamukkiririzaamu abamu nga badda ku ono wabula ono omulimu ogwamuweebwa gwagaana gwamulemera ogenda okakkana ng'ono aguddwako emisango egy'enjawulo asibiddwako mu kkomera afulumyeko ebuli w'eggwanga agenzeko mu mawanga g'Abawarabu akomyewo mu Uganda kati akubye abantu amasasi kwegamba nga ensi eri wano ono ensi yamulemerera musajja wattu ali eyo gye yasirikira kyabula akuta nga bw'omanyi nti NRM bakukozesa olumala okukozesa nga bakutaddemu omudidi gw'ensimbi bo kye baagala kye bakukola era tekibalobera kukwata kulindiggulanome yakigwo ne bakuteeka ku ttaka nga Brian White ono wenjogerera atemeza mabega wa metayimbwa ono agenda kwegatta ku Sipapa jogera ne Sipapa yakoliranga abasajja bano nga tagambwako wenjogerera aliruzira kakati nno ne Brian White amaze okubeera nga amwegattako essaawa yonna wadde ng'ono emisango ajeeganya agamba tannakuba ku muntu n'omusasi omuntu gwe yakubye mbu yamusanzawo ku geeti ewuwe nga yeekulubeesa kyokka poliisi egamba mb'ono yabadde atamidde muzibu era kikyamugisizaayo emmundu n'akuba omuntu essasi nga ne gwe yakubye naye yabadde mutamiivu bigambo bibino biwulire ono jangu olaba omuganda kye yayogerako nti eryanyi eryemanye limenya mugongo gundi mpayawo ssente kansuubire nti omuntu alina ebicupuli sente teziba bwe ziti ebyo si bicupuli ebyo tebiyinza kuba bicupuli olwaleero ku saa 8 nga bukya ebuziga Brian White Kirumira akubye omuntu essasi amanyiddwa nga Bitwire Victor ono nga ekitegerekese neighbor wa Brian White ne Brian White wabadde afuluma ekifo kye ku saa 8 olubadde okugenda wabadde alina okugenda ngono Bitwire naye akomawo bano bombi kitegerekese babadde batamiddemu kati ne batandika obwanyisiganya ebigambo kati Brian White kwe kuwulira obusungu abadde n'emmundu n'akuba essasi mu bbanga bw'alikubye mu bbanga bano ono Bitwire Victor nga abadde ne munne private Muzola Kole ne bataseguka nga badde abatiisatiisa kwe kubategeeza nti bafukamire wansi n'ajjayo emmundu we baganye kwe kukuba Bitwire Victor essasi wano ku mukono gwe ogwa ddyo wano kumpi n'obulago wano addusiddwa mu ddwaliro IHK badokita bajjeemu essasi eryamukubiddwa era ne batutegeeza nti embeera gy'alimu ajja gisukka naye nga Brian White essaawa zino twogerera akumibwa ku police station ey'e Kabalagala era nga guddwako omusango gwa kugezaako kutta muntu nga bw'omanyira munansi gwe bakwatidde ku ssimu yaba n'obuzibu naye nze nabadde kusamalira naye nga tyabadde ku geeti yange alinawo omusitulage mutwala kuti lwali oba obadde okyewaga eryanyi laba ku bano obisigalemu oba obiveemu tulira ku Brian White laba Brian White obisigalemu oba obiddukemu olugero lw'omuganda terunnakutuukirako nti eryanyi eryemanye limenya mugongo laba ku basajja ababadde n'eryanyi ggwe nga mufunamu bufunyi just butakkanya kati just butakkanya katini luyomba awo nga baneiba yenaakukuba ssasi yenaakukuba ssasi n'agenda omwogezi wa poliisi eri aba ayogera nti Brian White musiba ali mu kaduukulu ka poliisi ng'ate ye Brian White ali ku interview akola interview abuulira abantu ti annamukubyemu kaawe essasi
Kumusako yakumaze dda nga byawedde dda nga yabisuutinze dda gwe gundi tulabye abanene emirembe engalo effujjo okola lya bwereere banna abaakusooka baakola effujjo naye baliwo wallahi batunuulira nze nenseka busezi omusajja omulabye nga mu lutebya lwaliiso nga kuba essasi ate n'atabaako na waavunaanibwa wantu wonna okulaba kati Uganda emuwunyira ziizi tasobola na kugirinnyamu naye nga yali akusinga ssente ng'akusinga amaanyi ng'akusinga obumanyifu ng'akusinga n'obuganzi gy'oli yali akusinga kati gwe bakulimbalimba mb'oli w'amaanyi yali akusesa. Abazadde kamubanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne ba metron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusina gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 beeboka abajja okubangula omwana wo. Kakati nno Ibn Ryan Junior School somero liri wali eri Emaya mailo 14 ku ludde Masaka oluguudo. Essomero lino mwabali e Bulaaya abali mawanga g'Abawarabu nga waleka omwana wo e Uganda ng'omuntu gw'omulekera tomwesiga toddamu kumenyeka na mwana yenna. Kwasa abantu bano omwana wo bagenda kumukulabirira bulungi nnyo. Omwana oyo asingene gwalekera sengaawe, gwalekera jjajjaawe, gwalekera mwannyoko, gwalekera muganda wo, gwalekera baabawo. Omwana ono bamulabirira bulungi nnyo ate ku ssente entono ddala. Era gwe Bulaaya oba ali e Saudi oba ali e Dubai oba Qatar Bahrain mwate babasalirako ne ku ssente bagaba ne hafu basale. Kakati bano batuukirye mu bwangu nnyo ettaamu etandika omwezi guno gwennyini. Tolonzalonza tosumagira ebisigadde gw'onanjulira. Kati wulira ekyali mu lubiri enkuuka eno ampuliriza abasajja baagitunda wabula ensi ne yeebuuza nti Buganda ennamba tesobola kwetegekera nkuuka. Bakwata milioni 5 abasajja ba gavumenti ne basasula Buganda esobola okubeera ng'ezisa mu nkuuka. Kaakati nno abawolethe creation bikoze bitya nga bakulirwa Genosale be bakwata ensimbi zino ne baziteekayo emmengo ku nkuuka. Mbu zino basobola bayambako okusomesa abantu okwekulaakulanya n'okwejja mu bwavu. Wabula nga bino byonna abasajja babisambaze bagamba mbu eno yali nguze ewedde emirimu gye baagulirira abasajja bano ekivvulu ne bakiryamu ssente ne bakiryamu paani ne bakiryamu ssente. Wabula nga amawulire ag'omunda gagamba mbu Ssaabasajja Kabaka yaweebwayo miliyoni 5 zokka musajja wattu. Kyannaku nnyo bigambo bino biwulire tugenda byo maaso. Oweekitiibwa Katikkiro nga sikunyomye n'ebitabo byonna mbikuwadde. Gavumenti ya Buganda eri ku mutendera ogutasobola kwetegekera kivulu. Terina ssente ziteeka nkuuka. Ki ekitundisa ekivulu kya Uganda? Ekya Buganda mu operation werese kuli Yesu. Yakiguze? Bino si byange. Omwogezi wa NRM ono wafufa yani. Wundi Mulindwa yani? Mulindwa. Yeye nyini. Munonyo butambi bwe. Yavudde ne wako obujulizi nti kino ekivulu twalifa bakiteeka mu ssente. Aba operation werese kuli Yesu. Tunyonyole n'abantu nga tunonye ku promotinga ekintu ekigamba nti werese kuli Yesu ekoleka emirimu gyayo. Mwagira bengeri gye gikola mu nkuuka. Ninga takuwulire bulungi. Nkugambye omwogezi yabadde ku TV ya ggwanga. NBS.
NBS n'agamba nti kino ffe twakiteekamu ki we twabagamba ku pulogulaamu ezasooka nti Weresekulyeson yakiguze nga tekinaba na kubaawo mwagamba ffe tukola ki tulimba tuwaayiriza yakiguliddewa ono mwogezi wa NRM Mulindwa ye yavuddeyo n'abanyonnyola nti be baakigula kino ekibuzo kakigende eri Mmengo era nalabanga pulesha nga ne ba Mick Wine bazze okuyimba ngolaba Abe Mukibi pulesha gyaliko kintu ky'abandi bange toyogera ku Bob Wine Mickey wakama ontegera kyenkugamba Obuganda myaka 3 gino Buganda kikyeko mudidde ekivulu Buganda kyesigazza okugatta abantu baayo n'okugatta olulimi lwayo n'okuyitimusa mudidde ekivulu musazeewo kisaanawo ne bannabyabufuzi kivala ombuuza nti omuze amazira omwaka guno yaani simumanyi teryamumanyi abasajja bajja kola ki naye ekivulu okikuzizza akandwanaho kya Buganda musinguzi yakitegese muze kuza olulimi Luganda kyawati lwabaddeyo essaawa eno nsazeewo nnyano kulaba na Uganda abali mukumbuuza nti struggle nayingiramu nga njagala ssente kubanga bawulira nti manja ssente lwaki nzoogerako nti ffe we twali tukola endagaano mu kkomera ebyo byonna ebya ssente tetwabitunuulira kye twasinga okutunuulira ekikulu kufuluma busibe era ensonga lwaki abasajja abo twabawuliriza naye nga tutajetinze kyakufuluma kkomera ffenna nga bwe twakkiriza twalina enteekateeka nti singa tufuluma mu kkomera tujja kudda ewa Kyagulanyi tumunnyonnyole abasajja bye baatukozesa ssente ezo zenjogerako ezaaweerezebwa abantu 19 ng'ogyeko Lutaayo Olivia abasigadde bonna ssente ezo baazifuna miliyoni 5 abamu abataaliwo ssente full figure yazijjayo n'abagamba agenda kuzibawa n'atazibawa bwe baddamu okuba amasimu ge n'agagamba nti tebalina gye bagenda kumuwaabira ssente ezo zaali zanguzi kutugulirira tuveeyo tuvume Kyagulanyi naye bannaffe abamu be twali nabo bagamba ssente bagenda kuzirya ate tebajja kwogera abamu baali bagambye okwogera naye tebaayogera bwe twafuluma baasirika busirisi kati nganze Ssaanya Muhaidiini nga wendi omusajja omusiraamu nasalawo nywerere ku ndagaano ninga nti naye abasajja bano kambakolera endabe oba bulijjo bye twogera bituufu ebyokugamba nti abasajja bano ne boobaagala otya tosobola kufuuka paati omu ku bo ne ngamba kankole era ne ntuukiriza ekigendererwa kyabwe so ekigendererwa kyabwe we kyawedde kakati ate nendaba nga ndi mu kulabisibwa ne ntuuka okwejjusa naye akale singa nasirikanga bannange bali oba oli awo n'ebino ebya ssente teri yali bigambye nti twazirya njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda bonna struggle we nali njiyingira nga ngenda okwegatta ku Kyagulanyi saatunuulira wadde na 10 era nali sisula ku kitebe kya Nuupu nali sisula mu maka ga Kyagulanyi nali n'ewange gyensula naye ng'ebinyigiriza byendaba ebyampaliriza okubeera nga neegatta ku Kyagulanyi tulwane tulabe nga tujjawo n'akyemalira kyekimu ku kyandeeta ekya ssente oli muntu gwe ali mu kunvuma agamba nti ssente zisimanyi zaakuterebula ssente Allah mu Qur'ani yagyogerako nga kikemo naye tetwasuubira tujja kuzifuna ffe ekyenjera ekyebbeeyi kye twafuna kufuluma busibe saalivuddeyo kwogera bigambo bino ssente ne we twali badde twazikwata kyogera bali tebaazikwata waliwo abaazikwata era ne basirika wabula nze obusungu obunnuma n'ennyiika ennuma ndaba nga nkoze nnyo ndabisiddwa nnyo
nga ne ssente zennyini bannange twafuna mugabo gwe gumu ng'ate bo tebaayogera. Kakati ate nze ebisajja ne binjogeza eby'ekisiru eby'ekitumbaavu ate ne bimala ne binsuula ne bimmanyiira. Ekyokubiri ssente ezajji full figure bwe yali ajja mu kkomera ne ku kkooti saamanya nti yali agendera kufuna bifaananyi byaffe atwekulukuunyeko abitwale ewa muzeeyi Museveni amulage nti bano abasibe ayogera nabo mu kkomera. N'essimu yennyini kyekyagitusomera ennamba yakyo twali tetugikiina kyekyagitusomera ne kyefuula ekibirikodinga eyo yonna mwabimanya. Kaakati njagala okubategeeza struggle nagiyingiramu n'ekigendererwa ekyokwagala okulwanyisa obukulembeze obukyamu. Era emyaka ena gye mbaddewo nga njogera mazima mbaddewo nga nnyimirira. Kyagamba tetulina be twalekayo n'alifiiriddeyo. Wabula ffe twayagala tuveeyo tukole kino tulabe oba abasajja bano bwe tubayingiramu tusobola okubeera nga obaolyawo tufuuka paati ku bo. Ekyo kyegattidde ddala ku kigambo ekibadde kyogerwa nti mu butuufu ne bwe tubaagala tutya tebayinza kutwagala. Abantu abagamba nti Nuupu tejja kunneesiga era ensendere wala byonna bye nakola Nuupu kiki kye nagiwanga omusingo enneesige. Abantu balindirire kikyendeeta baleme kukyamuukirira simanyi oyo asimanyi ate temumwesiga. Bwe nali nnyingira mu Nuupu kiki kye nakola ne munneesiga? Njagala mbabuuze mwenna abali mu kulippira booda, njagala okutegeeza Abannayuganda eggwanga lyonna nti nze ndi kyakulabirako. Abantu balabire ku nze bategeere kiki ekituufu gavumenti eno kyefaanagana. Olwaleero teri kinnuma n'okugamba nti oba njogera ku ssente. Lwaki Balamu teri kinnuma ono omutegesi w'ebivvulu Balamu avaayo n'ayogera ebintu eby'ekisiru ng'agamba baagala bya bwereere nze no sikiza mu bya bwereere. Njagala mbuuze Balamu emyaka gyonna gye mmaze ku nsi mbadde nsula mu maka ge mbadde ndya ku mmere ya Balamu alyoke aveeyo ammanyiire ansiriwalireko nti twagala bya bwereere. Mbuuza ebbanga nyina emyaka 32 emyaka gyonna gye mmaze ku nsi Balamu yabadde andabirira. Bansibye emyaka ena nga bansibira ebintu eby'ekisiru bye simanyi ebintu byange byonna nsanze byasaanawo baagala mbulemingaani. Ani avunaanyizibwa ku bulamu bwange obwagootaana? Oyo gwe mwagala nnenye. N'ekino kyennyini tubaddewo emyaka ena nga tuwagirwa Kyagulanyi ng'atulabirira nabagamba nti Kyagulanyi abadde atuweereza obuyambi mu kkomera buli musibe wa Nuupu ng'afuna emitwalo 10 kuva ku kitebe ki Nuupu. Ate nze Ssaanya nze abadde omusibe asinga okulabirirwa ku kitebe kya Nuupu. Sirina kye nnejjusa mu Nuupu nti buli kimu kyonna babadde bakinkoledde. Mbadde eruzira nga ndi bulamu obuwooma nga emyaka gye mmaze eruzira mbadde nnywa sukaali Kyagulanyi abadde ampeereza sabbuuni na buli kimu kyonna kibadde kintuukako. Tekitegeeza nti mu kkomera nabadde sifuna buyambi. Siryanga ku ssente Balamu byagamba nti full figure yatuwa ssente simanyi mu kkomera ng'atulabirira ssente full figure yazireeta kutugulirira. Tuveeyo twogere ebintu ebyo bye nayogedde mu kamera. Naye nga byonna baalina okubyogera bonna gurupu nga bwe twali wadde abamu ssente baazira ne bagaana okubyogera. Nze ekinnuma nti nabyogera kye kisinga okunnuma nti nze ate neerabisa nnyo n'enkola ki n'embyogera. So saagala ono omutegesi w'ebivvulu omuyaaye aveeyo ataawoze simanyi twagala bya bwereere n'ensi teri agikungula byonna ne woona abikuŋŋaanya ne bwe munaapulira Kampala yonna ssente zaffe zonna muzibbye muzimba Kampala yonna bizimbe byonna byammwe teriyo musajja musiraamu teri kye bakuziika nakyo. Bwe buba bugagga nga Allah yabuntegekera ajja kumpa obugagga mu buli mbeera yonna waanaayisa ekkubo lyonna. Mbaddewo nga neerabirira bankwata nkola emirimu gyange nga ndi mbulamu bulungi. Nali siina gwe nsaba nali nsobola okulabirira abantu bange nga nsobola okufuna ennyumba ezipangisa wensula. So saali yagadde muntu awuze ezo ziba statement za kumanyiira abantu na kubavvoola. Kiki ekyakuleeta mu kkomera gwe Balamu okwogera ebintu by'otaatuukirize? Ani gwe nnina okuvunaana essaawa eno gw'oyagala nvunaane? Emyaka ena gisaanyeewo siina kenfunye. Abantu b'ensanze be naleka abali mu guleedi yange nsanze baakulaakulana dda, abantu baazimba, abantu abalala obulamu bwatereera, nze ndi wano ntakala butagazi. Mbuuza olwaleero omusango gwe nnakkiriza twalina enteekateeka ey'okuwoza gavumenti etuleetera obujulizi obukakasa nti twalina ttanka y'amagye twali tugenda gikozesa ki na amasasi ge twakkiriza lwaki baatutadde tetugabawadde.
njagala okubabuuza nga tulina n'enteekateeka okuwaabira gavumenti eno okugitwala mu ICC kuba omusango gwaffe gwali gwatwala mu ICC okubeera nti gavumenti eno etulugunya abantu ebasibidde obwerere mu kooti z'amagye naye oba oli awo kye twakola ne tugondezaamu Museveni okulaba nti atuta nga tuli ba ex-convict nti tukkiriza emisango n'okutusuubiza ebyo byonna kaakati omuŋŋamba nti olwayo siina kubyogerako nina obyogerawo kuba twabiragaana ebyange byonna byasaanawo ate ne mukwano gwange Kyagulanyi gye nnaalizze wali ewuwe oba oli awo mukaabire kyempitamu ate naye ne munjagala nkole ki mulabise bulabisa kyekisinga okunnuma nti ndi mu bbanga mwanta eri yennyini tebanneetaagayo bantya eno mwangoba kakati obulamu bwange buli awo emyaka gyagenda sirina mulimu sikola ki nina abantu bendabirira mwagala mbuleeningaani kati otuulira kino ekitegesi ky'ebivvulu nga kyasaamirira kiringa ekyanywa enjaga oba bakisiyaga nokisiyaga nzimanya ekisajja kino oba byebimu kubikulira ebisiyaga mu Uganda balamu tobanga gwe okulira ebisiyaga mu Uganda njagala byabwerere ensula mu makaago nalindidde ssente kyeyiyo emyaka gye maze mu nsi gw'obadde ondabirira kisiraani olinga amazzi